Sempala atutte Nabbira ne Balyamu Leba mu kkooti enkulu. Isaac Sempala bba w'omubaka omukazi ow'e Kampala Nabbira Naggayi Sempala olusiibuddwa mu ddwaliro n'aweera nti ekkooti yegenda okusalawo ani alina obuyinza mu maka ago. Sempala ng'ali n'abafamire ye batutte ne bakkiriziganya nti kati olutalo lubakwatako bonna nga famire ya Shaban Sebagala ekisaasi okulwanirira ebyobugagga byabwe. Sempala yasiibuddwa ku Lwokutaano ekiro okuva mu ddwaliro lya Dr. Mukwaya General Hospital Ensambya gye yatwalibwa ng'azirise oluvannyuma lwa pulesa okulinnya mu mubiri n'agwa n'azirika. Abooluganda bagambye nti okukkiriza kyava mu busungu okuzirika kyava ku busungu bwe yali alina ne bwegattamu obulwadde n'okwenyamira olwa mukyala we Nabbira okumulumba n'abasirikale nga baagala bamufulumye ennyumba. Gy'agamba nti kijjukizo eri obulamu bwe nti gye yasookera okuzimba. Sempala yaweze nti ekiragiro kya Nabbira babadde bakitapuse bubi nga bamaliridde okumugoba kyokka olw'okuba agoberera amateeka naye yayanguye okugenda mu kkooti enkulu n'emuwa ekiragiro kati ekipya ekimuyimiriza byonna era mu kkooti nga Maachi 17 omwaka guno Sempala yawaabidde mukyala we Nabbira ne Profesa Venancio Balyamu Leba nti byonna ebyokwewola ssente ye tabimanyi. Muganda we ayogera ku lwa famire Haji Farouk Ntege yalabudde nti ababiri Nabbira ne Balyamu Leba babaagala mu kkooti ku Lwokusatu bannyonnyole eby'ebbanja. Sempala ayagala Nabbira annyonnyole kwe yasinzira okwewola ssente obukadde 85 n'asingayo amaka ga nannyini maka. Sempala alina ekyapa talina kyamanyi ng'alina ekyapa talina kyamanyi. Nkulikeyo nnyo abasasi baffe.